العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah tabaraka ta'ala olw'ebyo ebirungi byatuwadde bwatuwadde ennaku zino ez'ekitiibwa ze tulimu n'atuwangaza tuzituukamu ennaku za bbeeyi ate bakubiriza okwongera ennyo okusoma mu bimu ku bintu ebizibu bye tugenda okubonaabona nabyo n'obulwadde obunene ennyo obulwadde obw'obutamanya. Omulabe yenna asinga omulabe ku muntu yenna oba ku society yonna oba community yonna yenna butamanya, kubanga obutamanya mulabe wa muntu. Omuntu ayinza okubeera n'obutamanya naye nga tamanyi, ate nga bwe bulabe obusingayo. Endwadde ennyingi ze tulina, siriimu, kansa, byonna, naye teriiyo bulwadde businga butamanya, kubanga omuntu atuuka n'okutya naye ng'okutya okwo kumuleetedde ki? Butamanya. Oba omuntu ayinza obutatya kintu naye nga lwaki takitya? Kuba butamanya. Tulaba Allah tabaraka ta'ala bw'ayogera mu Qur'ani n'agamba nti abamanyi be basinga okukola ki? Okumutya. Aya egamba nti innama yakhsha Allaha oba yakhsha Allahu, innama yakhsha jamaada nyambawo njagala kuwulira ekisemba innama yakhsha awo kaba kaama mulungi nnyo mu kusaaza dhuhuri naye muwe asiri muwe magharibi neisha. innama yakhsha Allaha wa yakhsha Allahu, innama yakhsha ani abeera atya? Temwagikwata. وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه وربه usomeni Qur'ani nolesho inama yakhsha Allaha min ibadihi al ulama'u. Bulwoteeka fataha noga nti inama yakhsha Allaha kiba kitegeeza nti waliwo abatya nga gwe batya yaani. Naye bw'ogaa nti innama yakhsha Allah kiba kitegeeza ani atya? Nti Allah y'atya baki. Olabye bw'oba obudde mu musango munene ati tulina okusoma. Kati omuntu bw'aba tamanyi ayinza okutya, ayinza obutatya kyalina kutya. Kyobola nti mu kumanya Allah tabaraka yayogera n'agamba nti innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Abantu abasinga okutya Allah tabaraka ta'ala be baki? Be bamanyi, kubanga basinga okumutegeera nti mu kubonereza kabaka. Omwana omuto bw'abeera awo ng'azannya, omusota ne gujja muloza adduka asembera na gye guli, kubanga lwaki? Tagutegeera, tagumanyi. Naye gwagumanyi gw'ogutegeera ki? Odduka nti sekawuka kali kakulumye bw'okola ki? Bw'okalaba okola ki? Odduka. Kati yembeera bwetu. Kati tulina okusoma tutegeere eddiini yaffe, kubanga yegenda okutunyonnyola Allah tabaraka ta'ala kikyakola kikyali. Mubonereza, wallahi abonereza, ate bw'oba omutidde agenda kwagala, mulowooza agenda kwerabira. Waliwo mu qissa emu ku nabbi Nuhu alayhi salatu wassalamu, omukyala yajja gy'ali n'amugamba nti ya nabbiya Allah, owaayi nabbi wa Allah, tonneerabira mu kaseera ng'amataba gakoze ki? Gazze. Saawa eno enkuba etonnya mu India, ekifo bakiyita Kerala, ennyumba zonna zayingidde mu ki? Natuuse okulaba mu mawulire waliwo omuvubuka yagula emmotoka ey'ebbeeyi n'agireeta e India, ng'enguudo si nnungi, n'agenda n'agamba minisita n'abazadde be ne bagenda bagamba minisita kuga nti emmotoka eno tugenda kugivugira ku luguudo ki wano mu India. Emmotoka ya bbeeyi n'agiteeka ku nguudo zino. Yalabiddwako nga ali mu bibenseni byawugiramu afune waakola kiwaava ataasa obulamu. Bwetyo embeera yokolaso. Naye omukyala yajja n'agamba n'agamba nti yano owaayi no tonneerabira mu biseera byaki by'amataba. Omukyala n'addayo waka, Nuhu n'atereka puroguramu eyo.
kubanga omukyala kyala antakuna man yarkab safina ani analinnyamu abeeremu abo abanakola ki abanalinnya mu lyato ng'enkuba eneetera okutonya butuufu Nuhu yamwerabira enkuba etonya bali mu safina bali mu lyato enkuba eyitiridde nga Allah bwaginyumyako mu Qur'an. Musa Nuhu najjukira omukyala naga nti ya Rabbi neerabidde omukyala kyamuluma nnyo kati Allah anyumya mu Qur'an naga nti wastawad ala aljudi nga bwanyumya amataba nga gatandise okukola gatebenke gaweddewo eryato limaze n'okutebenkera abantu batandise abaali balinye batandise n'okuvaamu omukyala ajjebwa Nuhu alayhi salaam naga nti ya Nuhu amataba gaddi ekyo kiraga nti Allah tayinza kwerabira mu ggulu yamanyi yamukuuma yamanyi yamutereka naye teyakola ki wallahi tutya Allah tabaraka ta'ala waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja Allah omuntu amutidde agenda kumuteerawo gwe abantu bonna balaba nti wazibu ye agenda kuteerawo akaseera ketulimu kano kaseera kazibu kemuyita kaseera kaki crisis naye tolowooza nti abantu bonna bali mu mbeera mbi waliwo gwe balinyisa omusaala waliwo ne gwe basala ku mulimu yembeera ya Allah tabaraka taala nolwekyo tutya Allah tabaraka tusembere gyali ye agenda kutuggulirawo mu birungi bye wayarzuquhu min haythu la yahtasib n'okukugabirira agenda kugabirira lwaki kubanga ofuuse mukwano gwe gw'oluza asobola okuva mu mukwano gwe tesobola. Imamu Shafi'i yagamba nti bw'obeera mukwano gwa Allah tabaraka taala fakaifa yulqi habibahu fi nnar agenda kuddira atya mukwano gwe amuteeke mu muliro tekisoboka. Okutya Allah kulimu ebirungi bingi nnyo gwe buli wonoonyawo bakugamba nti wano waliwo okutya Allah tabaraka fuba nnyo obeere ng'oyingira mu abo Allah akulabe mu kifo kyayagala okukulabiramu ate aleme kukulaba mu kifo kyatasaanidde kukola ki kulabirawo. Nolwekyo anaasoma n'atebenkera n'ategeera eddiini ye kigenda kumuwa okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala n'okusomesa abaana baffe. Omulembe guno gwe tuliko okusomesa tekukyali circles of discipline nti otutta omwana wo mu ssomero agenda kuyiga discipline oba agenda kuyiga empisa tekikyali kubanga okusoma kwakyuka kyano kati olwaleero kyafuuka business nti amasomero gatunuulira omwana nga client ate omusomesa naye alina okumutunuulira nga client so si kumutunuulira ng'omwana gwagenda okugonjola. Buli ogeza okumugonjola oyinza okuva mu ssomero eryo nga tokyakkirizibwa kusomesa kubanga obagoberera kasitoma ate baagala kasitoma. Kati olwaleero essomero litunuulira nnyo omwana okusinga omusomesa. Era abasomesa abaasoma edda nga bano basadala balina okuddayo ate basome kye bayita customer service kubanga kati ebintu byakyuse omwana olina okumuhandolinga nga kasitoma so singa muki nga muyizi. Bw'ojjayo embooko nti omukube agenda ku poliisi agenda wa ate gweoyawukana n'essomero ye omwana alina okusigala okubanga kasitoma. Bizinesi bwe tewefaanana. Omulwaleero omulwadde afa edda baasomesanga abasawo nga basomesa mu bimu ku bintu balina okubatendeka nabyo kwe kusaasira okubeera n'okusaasira okungi nnyo kubanga kuno kutaasa bulamu naye kati kuba tolina ssente ofa nga tekibakwatako yadde tafunamu yadde muli okulumwa. Edda nina kojja wange musawo ali y'omu ku medical superintendent awo emulago naye yannyumiza kati emyaka giyise omu ku basawo yalina omulwadde gwalabirira omwana muto gwalabirira n'awandiika nti omulwadde ono bw'anaabeera bw'ati omunalaba nga kyenje zikyuse bwe ziti mumuwe eddagala bweti akooye ayagala genda awo mulemu naye ayagala bannansi bano abalekere endagiriro entuufu n'abawandiikira byonna n'agenda okuwumulamu. Yagenda okuwumulamu yakomawo
kusaawa nga 11 nga bukya akebere ku balwadde be agenda okutuukawo akibidde n'atuuka wano ng'alaba akatanda kakalu kyava abuuza bannansi nti omulwadde ebadde ono omwana ebadde ono aliwa kya yafudde allah kyamunyiga mpaka olwaleero yagenda n'awandika mu kalenda ennaku omwana ze yafiirako naye buli mwaka olutuuka ku lunaku olwo agamba nti lawula singa obuuli awo saagenda kwebaga omwana yandibadde aweza emyaka 2 olwaleero omwana yandibadde aweza emyaka 21 olwaleero twali tunyumya nga mbuulira ku ensobi ezikolebwa mu bannansi oyinza omuwandikira kino n'akola kino ekifuuka ekizibu naye ekyo kibeerawo ddi kyaliwo ddi ng'abasawo bakyalina okukola ki okusaasira mu mitima gyabwe olwaleero tekikyaliwo yeekalakaasa naga nti bemwongeze ssente mutuufu kubanga okwongeza ssente naye ye alina ebyetaago byeyeetaaga ye nga ye gwe lwaki oyagala ogenda ogula ennyama kiro ya bukya ate ye aleme kugenda kugula nnyama kubanga naye alina abamubanja alina okusasulira school fees alina ebintu bingi nnyo bingi ebimubanja nga ye omuntu naye gweoganya okwongeza omusaala gwe ate nga ssente oziyingira ofuna ekintu kyonna kye balinyisiza amafuta bagalinyisiza olinyisa ssente ez'abantu nkyakati tuba tujjanjabira kino ssente bwe ziti katutongeza ate ye notakola ki notayongeza ssente ze lwaki kubanga okusala kwe kulimu ssente okusala omusawo nga tannakukwatako waliwo gye bayita professional fee edda myaka ndooza nga 8 mabega yali etandika ku mitwalo 2 kati saawa eno simanyi naye yali etandika ku mitwalo 2 professional fee y'omusawo okukwatako ate nekijja nga abasiraamu mwagaana okusomesa abaana naye alhamdulillah ennaku zino mugenze mukola kimuvaayo kati nga tetulina basawo nga oyinza okwewuunya mu ddwaliro ly'abasiraamu ng'osanga tebalina basawo balina bannansi basawo bajja buzi nga bakyala bukyazi najja ekibuli n'akyala nagenda ku sirukaso n'akyala tebalina alina kubeerawo lwaki kubanga abasiraamu balaba nga okusoma sayidi endala kiri haram oba kiri bid'a naye teriyo kyetugenda kutuukako kufuna bwomerevu bwa nsi eno nga abasiraamu mu mugifuga ebbanga lyemunamala nga mwewaze okukola ki kusomesa abaana era omukyala wo mutwala wali era omusajja n'ayambala giravuzi sitama galula n'ayisaayo omukono kibi nnyo nnyo naye lwaki ensonga eri omuffe nti tuganye okusomesa baki somesa abaana bawala tulina okusomesa abaana okusawo nze ennaku zino kinsanyusa okubabanga bw'otunula ku tv nolaba nga omusango ogwa gundi ogenda okulaba nga bamu ku balooya mulimu abaki mulimu abasiraamu nosanyuka luga nti kigenda kutuuka ekiseera nga omuntu bw'anoonya omuntu yena alina ali professional alina kusanga linnya lyaki lya kisiraamu mu London oba mu UK abantu batambula ne bagenda mu UK ba citizen aba UK abatuufu baagaana okusoma olw'okuba bo bati bannansi ebintu babifuna free babifunira ku ne beerabira nti omulembe ogenda kutuuka bikyuke nga kyobadde ofunira ku mukeeka kati nnaku zino olwo kifunira ku ntebe amakulu olina okuyimiriramu okifune ne bigenda abantu abayingira mu London bo bamanya nti kati ensi ejja kukyuka mu myaka 2 naye tulina ogipulaninga kati ne batandika okusomesa ne basomesa abaana baabwe kibiki olwaleero abayindi bayitirivu abasomye bw'ogenda mu London n'otambula ojja kusanga nga badokitazi abalungi ojja kusanga abayindi abava mu Asia Pakistani bayindi bw'ovaawo ba administrators abalungi era ojja kusanga baki kati abantu batandise okukaaba abaagaana okusoma aba UK meeya musiraamu bababuuza nti wano kati twagala mpapula muzirina ti ate tetuzirina naye nti tuli bannansi bawo tekikyagasa passport yokka tekyakola ki tekyamala lumu nali mu office omwana n'aleeta najja
mwana wa wano n'aŋŋamba ayagala mulimu. Mumbuuza nti oyogera mulimu okay, naye wasoma kyenkana? Nti nasisomanga naye nina passport ya wano. Yamugamba muganda wange tekikyamala ku mulembe guno, olina okusoma, ddayo ogenda osome, totunuulira kino nga fakita ennene, kirungi nnyo naye olina okusoma. Kubanga okusoma kuyamba gwe mu myaka mingi emabega. Teyimayinza okutuuka nga pasipoti tekyakola, nga kisoboka muwala ojo ojja okugenda nga oyinza okuba toyagala kukolera wano, otuuse mu nsi endala gwezoolaba otolinayo zeweegomba nti nina ng'eriwa nti nga Amerika nti kati onoobagamba nti ninaye igundi eneekola. Naye okusoma kikulu. Waliwo omuvubuka twasoma naye, Mungu n'amusaasira, n'akola online application, n'afuna omulimu mu US. Alina okutambula ave gye twali tuwangaalira agende mu US. Kati nga kampani egenda omuwa omulimu ye yategese interview era yegenda omugulira tiketi, baamukolera akantu ne bamugulira tiketi. Omuntu agenda omukolako interview naye yalina tiketi namba nge entebe kwatudde yeemu yeeyo, seat 37 eno 38 amuliraanye, yagenda omukolako interview. Ono yali alina okutambula ajje aveeyo gy'alina okuva, ne batuula bonna mu nnyonyi yeemu. Kati bajja banyonyi nti ogenda wa, ovaawa? N'amunyonyola nti gwani amannya ge biki amunyonyola. N'amugaa kati ogenda kukola ki? Naga nti nina gye ndaga eyo kampani bweti mwana tunakoze gundi yange naye bampise ogenda kati ogenda kukola ki? Bagenda naye nga wabisoma? Nabisoma. Nti ebintu byonna bizibu obisoma otya? Amukolako interview. Owatuuka ku kisaayi ky'ennyonyi n'amukwata mu ngalo n'amugamba nti interview ogiyise, ogenda kutandika kukola. Nti nze interviewer, badde mu interview lowed. Nolwekyo weegenderezanga nnyo biki by'oyogera ng'olina abantu b'otakola ki, b'otamanyi. Kati okusoma kikulu. Tolowooza nti olwaleero tuyinza okuba ku mulembe nga omuntu asomye avuga booda, naye tolowooza nti emirembe gwegigenda okusigala bwe kiti. Gwe soma ogivuge naye empapula ze zikola ki, era tomalamu bantu maanyi nti ate gundi tagivuga wali. Time egenda kutuuka nga ate empapula ezo zizzeeyo nga ate zebakola ki, zebaagala. Kubanga emirembe gikyuka. Wa tilka al ayam nudawiluha, bwatyo Allah bw'ajja akyusa emirembe. Kati olina okusomesa omwana, togwa mumanyi nti okusoma ekizibu kasa tutegeera kateeka mu bwongo nti no okusoma kwonna kitegeeza kugaggawala. Awo we wali obuzibu. Naye okusoma kujjawo obutamanya na kufuna kukola ki, kumanya kyekisinga obukulu. Kubanga ebyokugaggawala birala nnyo. Sente ez'okugaggawala tezibeera mu ofiisi, teziri mu ofiisi. Kubanga sente z'okugaggawala ziri mu mirimu emikyafu. Ekyo gy'olaba nga mikyafu, genda essalija olonde supeeya odde ki okole ki, awo sente weeri awo. Okulonda supeeya n'omunoonya n'okole n'otuuyana awo we wali essente. Naye eno gye tuli eno n'osiba ettaayi buli woginyweza bwoti ng'onyweza sente butakola weesiba niweesibira ku ntebe ne bakulimbalimba. Ojja kunsanga mu biseera byange ebirala. Naye mujje embuzi kyawo ndi mu firimu. Tolowooza nti okuwunya obusa. Ngenda kutuuka waawo. Nzija mu gundi, nzija mu darusi. Kakati kanzire mu darusi yange gye tujja okusanga embuzi, mwagala kunsala kikulu. Naye tusome era tusomese, tufube nnyo tusomese, kubanga kikulu nnyo. Allah tabaraka taala yatuwa ennaku zino, ennaku ennungi, ennaku ez'ebbeeyi. Mujjukire nti buli kintu kyonna kibeerako ne peak oba pinnacle w'otuuka qimma, nti heights z'otuuseemu. Omwala waba akula waliwo essaawa gy'atuukamu omulenzi oba omuwala ne bamugamba nti kati atiba.
si yasaawa ninga nti kati mwana ali myaka 24 si gye myaka omuntu nga tayagala yadde mbalabe mu feesi ye si kyekyo olwo emyaka egyo omuvubuka ng'awulira nga okutambula nga teyekubye kalifuuwa alabye ddala nga mubutuufu kamogo kanene yekuba kalifuuwa naye nyinza okugula kalifuuwa n'abeerawo omwaka mulamba nga simwekubyewo nga wali awo omulaba naye nga simwekuba kalifuuwa naye waliwo omuntu nga tasobola kufuluma nga teyekubye eki kalifuuwa taliyo jamaade wekuba kalifuuwa jamaade amulina emyaka kati emyaka egyo gy'okutiba nga omuntu atuuse mu myaka egyo myaka gy'amaanyi nnyo kati n'omwaka nagwo gubeerako ne piiki yaagwo kati mu busiraamu piiki y'omwaka tugirina kati essaawa eno gye tulimu omubaka sala salama yogera mu hadithi n'agamba nti no ma min amalin alamalu salihu fihinna ahabu ila llah min ashiri bidhilhijja teriyo mulimu gw'oyinza kukola nga gusinga nga gwa bbeeyi okusinga omulimu gwakoze omulongoofu mu nnaku zino 10 ezisooka basahaba kyabakanga ku mulembe gwabwe baatya nnyo ne bagamba walawu jihaadu fi sabilillah yadde ne jihaadi kubanga jihaadi kitegeeza bulamu butadde omuntu bw'asimbula ewaka mu biseera by'abasahaba omuntu okusimbuliraga nti bane tugenze mu jihaadi percentage ye obutadda eri 98 2% kwekola kwekudda naye 98% bwe butadda ate bwadda dda akaaba mujjukire nga tukyasoma mu bitabo bya mutwala nga batuleeteranga obuyimba obugamba nti nno mu mirembe egyo basahaba bagamba nga balumba abalabe baabwe baga nti nno tuzze gye muli nga twegomba nnyo okufa okusinga mmwe mwegomba okukola obulamu omuntu ng'awulira ebigambo ebyo asigala akyakweŋŋamba nga nti ngenda kulaba n'omuntu eyegomba okufa tatya kufa juzi we bakuba egundi ebizimbe bino ebibiri twentawa bino ebya mu US mwaka kyogwo ziwaga okwata emyaka okwata gya mipiira myaka ki gwali mwaka ki biri neka biri gumu ndoza biri gumu abo omukyala yayogera n'agamba nti ekikulu kakati abo bakubye ebizimbe ate beegomba nnyo okufa era bwe baboogera bagamba beegomba nnyo okufa era bwe bakufa bwe bafa bagenda mu jjana ate ffe ejjana yaffe yeeno ng'alaba bakubye ejjana yaabwe ate bano abakuba bo bagamba nti ate balinayo ejjana endala nga tumaze okukola ki okufa kati balina okwegomba ejjana eri kakati basahaba bwe batyo beegombanga naye babuuza omubaka nti walawu jihaadu fi sabilillah yadde ne jihaadi mwe tufiira mwe batusalirako engalo naye noga nti omulimu omulungi gwe tukoze mu kaseera kano gusinga n'ogwo naga nti walawu jihaadu fi sabilillah yadde okuggyako omuntu asinga ono yo yayingidde mu jihaadi n'agendayo n'emaali ye n'afiirayo n'emaali ye netakola ki kitegeeza nti ye bw'afiirayo emaali ye nedda era ono asigala akola ki amusinga oba emaali ye bwe yafa ye n'akomawo era ono akola ki naye ebibiri bwe bikwatagana n'afiirayo n'emaali netadda nze kati tugeze ekyokulabirako nenkwata kamule nebatugana tugenzeewa Yemen siye kati si yetunda netugiyingira omusajja owo kale netuyingira eyo mu Tel Aviv nesidda ne kamule yange netadda oyo mba nkusinga naye bw'ogiraba kamule ng'ekomyewo mu ddeyira nga nze sikomyewo omanya obanga yeri katale nti bagitadde katale ng'omanya sikoze eki okyansinga kati omubaka sallallahu kyekyo kyakutegeeza ennaku z'amaanyi ennaku za bbeeyi okutuusa Allah tabaraka okuzilayira mu Qur'an agamba nti wal fajr wa layali al-ashr okulayira Allah tabaraka yalayira kyonna kyakoleza ate buli walayira ekintu aba akiwadde ta'zimu aba akigulumizza naga nti ndayira
gwe tokkiriza okulayira kirala bino bimwalayiranga nga ndayira kubeera mu kitoke kya Gonda wallahi okutte ekisibo kyange gwe tokkirizibwa kukola ki naye Allah yalayira kyona kyakola naga nti walfajir wa layali al-ashr nalayira ennaku 10 ate okwogera ebiro kitegeeza yalayogera ki yalayogera musana gwago Allah agamba mu Qur'an mu surah al-Hajj naga nti waliyashhadu manafi'ahum ayegamba ekyo temwakwata waliyadhkuru llaha fi ayamin wadhkuru isma llahi fi ayamin ma'lumat ayamu ma'lumat Ibn Abbas agamba nti yali ategeeza ennaku ki ezazo eza Dhul-Hijja ennaku 10 nolwekyo ennaku eze-10 tukoleremu ebintu byonna ebirungi koleramu buli mulimu gwonna ng'oguliwa kuyunga oluganda abantu tukyagala kuyunga luganda obwavu buno butwesibyeko kulaba nti tulina kubeera mu life yo wekka gwe ne mukyalawo n'omwanawo tokkiriza ku bantu balala kubeerako wakaawo oba kubayambako tweyagala kukuba kasimu kubeera ku bantu bo maamawo sengaawo jjajjaawo babuuzeeko awamu n'ekyo nga tekinologi ayambye nnyo okubanga tulina okuyunga eŋŋanda naye tuli ku birala tetukoseza chance eyo obusiraamu bukukuutira okuyunga oluganda Allah tabaraka taala agamba mu suura emu suratu Nisa ndowooza bwe yali etandika agamba ati ya ayuha nnaasu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa nisaa wattaqu llaha alladhi tasaaluna bihi wal arham wattaqu llaha mutafsiri wabavule bagamba nti wattaqu llaha an la ta'suhu muti Allah tabaraka wa taala nga tokola ki ate ne bazza kulaga nti wattaqul arham an la taqta'uha ate yunga oluganda tolukola ki tolukutula okuyunga oluganda kya bbeeyi obusiraamu bulina nidhaamu ejtimaa'i eri mu muteeko ebiri esooka eri nidhaamu annasabi nidhaamu wa programu ey'okuyunga oluganda olw'omusaayi ne nidhaami almakaani aljogurafi n'okuyunga oluganda okuyunga enkolagana wakati w'ekifo tugeze ekyokulabirako okuyunga oluganda olw'omusaayi olina okuyunga oluganda olw'omusaayi maamawo taatawo baganda bo bonna olina okuyunga oluganda olwo kati makaani ekifo muwangaalira wa geography baani bempangana nabo neighbawo okuyisa obulungi omulirwano ziwa okuyisa obulungi omulirwano kintu kikulu nnyo tunulya mu mulirwano ewakaawo mulirwana mpaka sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'okugamba nti Jibril alayhi salatu wassalam buli we yajjanga ng'aleese obubaka yankuutiranga okukola ki okuyunga omulirwano yankuutiranga agati yunga omulirwano natuuka n'okulowooza nti mulirwana yagenda okukola ki okunsikira mulirwana olwo omusajja omu batabiina mubabuulirako bamuyitanga Abdullahi ibn Mubarak buli we yagendanga mu katale okugula enva zibagenda okulya ewaka yagulanga n'enva z'abaneiba buli yaguliranga abaana be engoye yaguliranga n'engoye ez'abaki z'abaneiba tiyakikolera mwezi gumu oba myezi 2 oba myezi 6 oba mwaka emyaka 14 ng'akola ekyo Abdullahi ibn Mubarak okutuusa omusajja mulirwanaawe teyali na musiraamu yali muyahudi musajja oyo teyali musiraamu yali muyahudi waliwo otuuka point n'ogikuutiza naye omusajja oyo yajja eri Abdullahi ibn Mubarak n'amugamba nti yabna Mubarak owayita mutabani wa Mubarak bino byonna byokola n'otuwa n'otugulira engoye n'otukola ki bw'oba oyagala tusiramuke tetugenda kusiramuka kikubuulira totawaana tuveeko n'ogula omukati n'ogula neno n'ogula yaba nze si musajja wange kyamunyiiza kyava mugamba nti sikikugambangako nti njagala osiramuke sigalayo ewo kati lwaki okikola lwaki nze nkikola lwa ddiini
mbaka wange kyeyanambye yakulamira ati yaŋŋamba nti mazaala Jibuliiru yusiinu bikyala Jibuliiru buli yajjanga yannambiranga okuyisa obulungi ani okutuusa bwe yalowooza mbaka sallam bwe yalowooza nti bw'afa omulirwano we wagenda okukola ki okumusikira kati nanga nti kati amugamba nanga nti kati butyanze bwe nnyinza okuyisa omuntu obubi nga bwe mba nfudde ayinza n'okunsikira nga yeggulu sajja kyamukanga naga ti nabiyukum hatha nabbi wammwe yuusi bihusni ljaari alaamira n'okuyisa obulungi mulirwano oyo atalina ku ddiini ye naga alindaku n'agenda ewaka n'ayita bakyala be n'abaana be ne bajja mu maaso ga Abdullah ibn Mubarak n'abagamba nti muwulire ibn Mubarak kyagamba abagamba nti nabbi we yamulaamirira okutuyisa obulungi yete tuli ku ddiini ye naga nti hatha nabiyyun lazim an yuttaba oyo nabbi alina okugobererwa tusiramuzi ne basiramuka bonna ne bakyala be n'abaana be mu maaso gani Abdullah ibn Mubarak oyo yali tabi teyali sahaba oba mwana wa nabbi bwatyo bwe yakola ki yeddawa ye bwe yatambuza yisa bulungi omulirwano ombaka yagamba mu hadithi naga nti bw'ofumba akumva yongeramu ki yongeramu kutuzi fa akthiru ma'aha yongeramu kutuzi owereze nani ne neighbor naye neighbor nawulira ng'osiika enkoko yebadde eri etambula ku neighbor awo tebakyagiraba bakwenda okubuuza nti enkoko yaffe eno sekubanga kyalaga nti atwagirya yadde n'ekifi twaweereza ku neighbor ng'obadde olowooza gyerya erya bibyo yokka bwegenda neswankula n'eryayo ebinyoba bya neighbor naye tasobola yadde okusala noga nti aye nesingo sinu kale tugiweereze ku neighbor tekisoboka ati neighbor oyo yennyini oyo gw'osiika emizigo gyaffe gyawuka neighbor gwe n'osiika n'akolola nga kimukoloza ki butungulu bw'osiika naam sheekh naye ogwo omusomo muwanvu gyontwala bino ndoose buleesi ebintu by'olina okukola mu nnaku zino 10 nga mwe mulimu okuyunga oluki oluganda kati olinga ngange keke ekitabo tugende ku ekyo ate nga ninayo embuzi leka mmalirize embuzi ennaku 10 kozesa chance eno okoleremu ki omuwulidde agamba kati mu nnaku zino 10 mu nnaku 10 koleramu gino emirimu emirungi buli lwogikoleramu emirungi ogenda kufuna nnyo obulungi okusinga mu nnaku endala tekitegeeza nti bwe ziggwako oyimirize si kyo kitegeeza kiringa abadde asaala mu Ramanzaani n'agenda ate n'ayimiriza naga nti Ramanzaani weeridda nja kukola ki eri sizoni gye tuliko piiki gye tuliko kitegerekesa ekigambo ekyokubiri kye tulina okukoleramu twongere esswala okusaaliramu ennaku zino ntiriza nnyo okusaaliramu tandika n'ebyo by'osobola okukola kyokulongoosa esswala za jamaa bw'oba jamaa ebadde ekulema mu nnaku zirina muno omukisa gukozesa okoleremu ki osaaliremu esswala za jamaa ojja osaale esswala za jamaa ozikwate oyongerezeeko bamanyi baali bavunula ekigambo takuwa bayogera ne bagamba nti nno ekisooka mu takuwa mulimu itiqaanu alfariida okulongoosa ebintu ebya farada ng'esswala za jamaa funa wuzu bulungi ojja osaale okutamenga sheeka batugambye bulungi ekyokubiri ne bagamba mu ekyo ne bagamba nti ada mastata'ta min an-nawafil okuyitiriza kwebyo byosobola okukola mu bintu bya nawafil ebya sunna osadde dhuhuri yongerezaako erakanya eza nawafil osobola kubanga obadde okikola ki obadde okikola ekirala tarku lharam okuleka ebya haramu yitiriza nnyo okumanya haramu waali omuveeko kubanga mubamu ku basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam mwalimu sahaba omwamita Hudhaifa yabuuzanga nabbi yagamba nti abantu babuuzanga nabbi ebintu ebirungi
ya Rasulullah bwenkola bwenti nfuna ki bwenkola bwenti nfuna naye nze namubuuzanga bibi ngaga nti khawfan an alqa fihi nga ntya okukola ki okubigwamu naawe yitiriza nnyo okukola ki okwewala ebintu ebya haramu. Ekyokusatu kituyinza okukola mu nnaku zino asiyamu okusiiba. Siiba osobola okusiiba ennaku 10, osobola okusiiba ennaku zino zonna omwenda, osobola okusiiba naye tokkiriza olwarafu kuyitako. Okusiiba mu nnaku zino kya bbeeyi. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam waliwo hadithi emu waliwo bagamba nti lwaki tusiiba ennaku 10 omubaka tiyazisiiba. Waliwo hadithi emu omubaka sallallahu alayhi wa sallam nga hadithi eva ku sahaba ibn Khalid agamba nti kana rasulu sallallahu alayhi wa sallam yasuumu 9 bidhil hijja. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yali asiiba ennaku 9 eza dhul hajj wal ashura n'olwa ashura olusooka ndoza luba lwa 10 muharram luba lwazi lwa 10 muharram lwa 10 wa 3 bikulli shahr n'ennaku 3 buli mwezi ennaku zeyita ayyamul bidh ennaku enjeru mpaka yazisiibanga yasiibanga ennaku 9 eza dhul hajj n'asiiba olunaku lwa ashura n'asiibanga olunaku lwaki ennaku 3 eza buli mwezi. Newajja hadithi endala eya Aisha yagamba nti ma raaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yasuum 10 dhil hajj. Teyalaba omubaka sallallahu Aisha agamba nti teyalaba ko omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'asiiba ennaku 10 eza dhul hajj zonna eyeringa egaana. Newajja hadithi endala eraga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yasiibanga ennaku 9. Kati abamu bagamba nti omubaka tetwali dalilu omubaka alaga nti akola ki asiiba, naye nga tufuna kugenda mwezi zonna zonna omubaka yatuukira mu hadithi nga hadithi egatta byonna egamba etya gye tusaanise nayo ma min yawmin al-amalu as-salihu fihinna. Okujjako nga era tugamba okusiba tekuli mu mirimu emirungi awo nga tukuvaako. Mulala agamba nti waki musomesa abantu basiiba ennaku ezo? Oli bw'asomesa okusiiba gusomesa okusaddaaka kugamba kintu kigazi twagala kukisibira wamu nga ekibiriiti nti saizi y'ekibiriiti olwokuba kifunda tekigenda mu gundi ziwa sikyekyo ekintu kigazi. Siiba bw'oba oyagadde, saddaaka bw'oba oyagadde, naye bw'osiiba ofuna obulungi bungi nnyo okusinga oyo alidde temwenkanankana. N'olwekyo oli waddembe okola ki okusiiba. Mu hadithi ya Aisha hadithi eyo yali tegaana wabula yali etulaga nti omubaka teyasiiba nnaku 10 zonna, kubanga bw'ogamba okusiiba ennaku 10 oba osiibye n'olwaki n'olwayidi. Kati hadithi ya Aisha eragira ddala bulungi nnyo nti omubaka yasiibanga ennaku eza dhul hajj naye tezaaweranga 10. Lwaki? Kubanga olw'10 luba lwaki luba lwayidi ate nga tetukkirizibwa kusiiba lwaki. Omuntu ne baba na imaani enkana etya ne bamugamba nti oyo olwokuba nti omubaka yagamba omuwulu asiibe ne ku lwayidi alusiibe ate si imaani yasiibye olwayidi si ki. Kubanga obusiraamu bugaana okusiiba, buyinza okugaana okusiiba omukolo munasaba oba ne lugaana okusiiba olunaku. Byanjawulo mbitegeera nti okusiiba olunaku tugeze olwayidi kyaziizibwa kubanga mukolo gwa yidi lunaku lwakulya nakukikola ki nakunywa. Newajja hadithi egamba nti ate musiiba nga olunaku lwa 6 ayo nawo waliwo ebigambo bingi nnyo. Kati okugaana lunaku so si mukolo naye ono bakuganya eki bakuganya mukolo. Kati tukkirizibwa kusiiba lwayidi, kiri haramu okusiiba olunaku olwayidi ne tusala embuzi yaffe nekuyita jangu tulya nga nti nasiibye mugininze ku guno nti osiiba olunaku kiti nsiiba Mande kubanga yidi yaguddewo ku Mande ate Mande nsanga nsiibye. Oyo si kumanya, kubanga bw'oba obadde osiiba Mande n'olwokuna yidi nejja negwawo ku Mande oba ku lwokuna naye oba tosiibye ofuna empeera zaki ofuna empeera ezo z'olwo olunaku olw'okusiiba.
kulwaki kubanga kikusanze okola ki kikusanze ozisiiba tokozesa n'oluga nti nze nina imaani ffe balina imaani nsiiba n'olwaki oba mbadde nsiiba Sulaimu Daawudi kati olunaku lwagenza okugwa nga lwayidi ate olina okukola ki nina okulusiiba tokkirizibwa kukola ki tokkirizibwa kulusiiba tugeze omusajja ayinza okuba mu kisiibo mu Ramanzaani yagendako ewa mukyala we yakyalayo wa mukyala we emisana jamaadi emisana wasooka olajja ati kati ne kakutanda ate n'ogendera ddala mu futaali ku lunaku olwo emisana kati olwo olina okusiiba ennaku emyezi ebiri ennaku 6 emyezi ebiri nga giddiringana nga Ramanzaani awedde kati ogenza okwekanga ng'ennaku ezo ogenza ozitandika ng'ate ziyingira mu Idi ekusanze mu duha Idi al-Adha ekusanze osiiba olunaku ezo era tekakutanda n'olusiiba olwo olunaku era olina okukola toddayo olw'ensonga nti si gwe oyagadde okukola ki ennaku zino 6 okuzisiiba nga ziddiringana teeka wabula wajja ekikusiibulula nga kirina okusiibula wadde oli mu Ramanzaani obalibwa geza olwadde bakukkiriza oli musafaari wakkirizibwa ebyo ebirina naye togaa nti ngenze ku birthday ne banditeeka keeki awo oddayo mu 0 kitegerekeka awo olina okuddayo mu reverse nogaa nti badde tuuse ku lunaku lwange 59 naye nagenzeko mu birthday bash muzita bash ennaku zino mulina amannya ennaku zino gamutandisa baby shower ebyano nebindeetera ekyokulya byana saka jamali oli updated nkyemmani kakyali yasanguka tokyalina waaka weebereremu yaafe agonawo wagazi naye yatakudde munne alina okwetikka omugugu buli omu alina omuntu ate gweobaga nawe ojja kuyimirira mu maaso go n'eddiini yo naye ajja kuyimirira mu maaso ga Allah n'etti buli omu yeebereremu olina okumanya egundi awo wennyini woolo olina mugambye nnaku nakusiiba yati yaleetedde obujulizi obulaga nga seeka wa Uganda yakubye ennaku ezo n'agamba kusiiba olunaku anti kye kyekugambye nti no al-amalu fihinna okujjako nga yalina bwagivundula yazikubye mumanyi yakwongera mpolampola naye kati nyinza omuswata naye kaka amanya yazikubye n'aweereza n'akagumu kano ekyokubiri ku hadithi eno eya Aisha eraga nti teyazisiiba omuntu bw'aba agitegedde bw'atyo nga bw'atyo bw'agiraba nti egaana naye neeraga nti nno mbaka yasiibanga ennaku 9 eno ya Aisha tugitwala mu ttuluba erya hadithi nti ekola ki egaana ate eno endala eraga nti yasiibanga tugitwala mu ttuluba eraga nti ekakasa hadithi eno eri muthbiti ekakasa eggumiza kakati mu kugaana mu mateeka bwetugenda mu mateeka nga bamanyi ba hadithi baza tugaana nti no hadithi ntuufu neno ntuufu ate nga hadithi zonna tulina ozikolerako tezikubagana tezina kubagana tuddayo mu mateeka nitutunulya nti okukakasa n'okugaana kirwa kye tusoosa nga tugamba nti al-muthbit muqaddam ala al-munfi ekikakasa kikulembera kikulembera ekigaana okukakasa eva kukulina okukulembera okola ki okugaana kitegerekeka kati hadithi eri oli waba gitunde bwatyo nti egaana eba eyingira mu kawaida afaanana bwatyo oba kaida eyabannawusuulu naye nga hadithi eyo tekola kitegaana kubanga eriko akagamba nti fakat nnaku 10 zonna tiyazisiibanga
kiba kitegeeza nti yasiiba ennaku 9 olwa hadithi eri endala eraga nti yasiiba ennaku 9 kati kibategaana ekirala ekijjamu kye bayita okumala eggobye mu kibya olwo oluganda lwewaffe ekitita ekimala eggobye mu kibya nga bagambye ekitinta olwo oluganda lwewaffe ekimala eggobye mu kibya kyekiriwa kyekigambo ekigambo maka sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti al amalu salihu fihinna ahabbu talina wasobola kukola ki kugiteeka era tumubuuza nti kati ozigoba otya n'omugoba otya ng'ate omulimu omulungi ekisinga obulungi omuntu okusiiba olunaku olumu bwe ruti amanye empeera zaafuna omubaka yayogera mu hadithi n'agamba nti omuntu asiibye olunaku olumu fi sabilillah ng'asiibye kubanga abantu basiiba lwaki yateekako fi sabilillah omuntu ayinza okusiiba ekirala ayinza okusiiba ng'osiiba bino ebyamu byaffe gikwatako bwana egikwatako ngenda kusiiba togenda kufunamu mpeera mu maaso ga Allah kubanga wasiibira ki ennaku 10 omuntu buli wasiiba olunaku olwo baada Allahu wajhahu yawma Allah tabaraka ekyenyi kyakiteeka wala nnyo okuva ku muliro jahannamu yateekako 70 khirafa emyaka 7 ng'akusembezza wala nnyo kati butya bw'osiiba ennaku 10 ennaku 9 tetugamba kusiiba nnaku 10 wabula obulungi bwa nnaku 10 naye okusiiba osiiba ennaku meka 9 naam omulimu ogwokubiri oba omulala gwe tuyinza okukoleramu bannange mu nnaku zino mulimu okuleeta takbiira tuleete takbiira twazigayalirira nnyo takbiira wa tahlili waki takbiira nga bwe tuzireeta wa tahmid tuzireete nga oluvannyuma ennaku 10 era ennaku 10 we zayingira ibn Abbas ne ibn Mas'ud bagendanga mu katale nga basitudde amaloboozi bagenda bakuba takbiira ennaku ezo 10 ziyingidde tuleete takbiira olunaku olwa Arafa tulusiibe kubanga olunaku olwa Arafa okulusiiba kya bbeeyi omubaka sallallahu alayhi wa sallam yogera n'agamba nti omuntu asiibye olunaku olwa Arafa Allah tukaffiru Allah amusonyiwa amazambi ge ag'emyaka egi omwaka oguyise n'omwaka ogujja tulaba nti kyattendo kubanga Allah agenda kusonyiwa amazambi ga myaka 2 n'olwekyo towa lunaku lwa Arafa kukuyitako nga tolusiibye ali mu hijja ye takkirizibwa kulusiiba kubanga ate obutalusiiba kyekinene gyali olw'okuba nti alina emirimu gya hijja gyakola n'obudde bumanyi bufaanana naye ate omuntu atali mu hijja tumwegattako nga tusiiba ennaku zino eza hijja olunaku olwa Eid lwennyini tuzuukuke tujje tusaale mu swala zino eza Eid ate tutwerabira n'okusala ku bisolo bannange tetwerabira kusala ku bisolo wano bwe ntunula mu feesi teri n'omu atasobola kusala mbuzi mmwe wano bwe ntunulamu ku mmwe wano abantu nuulidde teri ye atasobola kusala mbuzi okuggyako ng'eddiini yammwe temugyagala ekisooka obutajagala kyentegeeza nti olunaku luno tulumanyi tulujja kubeerawo oluva mu Ramanzaani osobola okutereka ddira mu 10 n'oweza essente zigenda okusala ki eddiini yo bw'otajagala ozana agenda ogyagala okujagala kyegeeza kugikolerako n'ebyo ebizibu tulina okubikola ki tulina okubikolerako emyaka gye tulimu gino twayita mu myaka gya Ismail fenna tumumanyi nabbi wa Allah tabaraka taala naye Allah bw'aba amuyomyako mu Qur'an Allah agamba nti falamma balagha as-sa'yu bwe yatuuka mu myaka egyo myaka gye weegomberamu omwana 15 ng'omwagala omutuma n'adduka buli kimu ayagala kukola supiidi ayagala nnyo okubeera ne kitaawe ne taata wa mwagala nnyo taata wa mugamba ki yamugamba nti nno naye inni ara fil manami anni adbahuka naye weetegereze ndaba mu kirooto ndaba naloosi nga
ninga akusala naye fanzur madha tara olaba otya mutabani yali mu myaka gy'olowooza nti gyegigyo olowooza yagamba atya kitaawe yamugamba nti fafal ma tu'mar satajiduni insha allah min as-sabirin kola kyoyagala taata nze ndi mugumiikiriza nja kuteekawo obuteesi nsinga okole ki osale kubanga allah kyakoze ki bwobanga isimaili yali agenda kuteekawo nsinga ate nga oli mu myaka gya iburayimu eyali agenda okusala mutabani we akabuzi kakulemye lwaki oteekawo ssente embuzi ne bagitwalayo ewaka ne bagisala embuzi mitwalo oba diramu 260 ne zikusubya ona bagaidinga ne 260 zikulema okusala embuzi gwe Allah tabaraka wa taala mu Qur'an yagamba nti no lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum tuli mu kigezo essaawa eno bwe okusala embuzi nga kwe kulaga Allah tabaraka nti omutya kubanga tagenda kutwala nyama yo yadde amaliba yadde tugera kunganya musayi ntugutwalira Allah tabaraka ledda kikyakunonyamu yanalu taqwa minkum takuwa eri gye twafuna mu Ramadhan gye twagala okulaga kisaawa eno batusala ebisolo tulirede alina kangambye wano nti ate gobeera kikinta lwakuba kati ate onzija mu topiki onyonyogero onzija mu topiki nkulage wadde olina okuzisaala naye nze ne bwoŋŋamba kafigere mu maaso noko wulira mu hadithi eno walaikum salaamu hadithi eno egamba bweti omubaka sala sallam hadithi eno enyumira nnyo okugisoma nga tetunaba kuyingira mu swala ya yidi omubaka agamba nti no man kana lahu saa falam yudahi fala yuqrabanna musallana si bigambo byange nzatunda embuzi oyinza okulooza nti neesomera omubaka yankolera akatali bane mulonde embuzi wallahi mulonde embuzi beerayo n'embuzi ewaka oba olina awagazi teekayo embuzi emu 2 amaka g'omusiraamu gabeeremu ku mbuzi kubanga embuzi tugirinako ebintu bingi ojja kusala akiika ojja kuzaala osala akiika kati dhuhiya etuuse lwaki nze kuguza embuzi yati twagala kujja naye ogenda kujja naye lwaki lwakyo embuzi giteeke waka ekule mu bintu ebimu byetukubiriza abantu mu mbeera ey'okusevinga essente bw'oba olina ewaka tugeze ng'ova baliko ewe kampala kati nako zino mwajja ne mumuyingira n'afunda edda twabeeranga wagazi nga twegazaanya mu kampala waffe naye bwe mwajja ate n'afunda abamu abajja ne bayingira ekampala n'atufundira naye bw'otunula ebbali eyo abakyalinayo ewaka ebbalibbali kati ekutambalawo kibiki osobola okusevinga akasenteko nga buli mwezi ogula embuzi emu mu kutandika wano ogula embuzi 2 ensajja n'enkazi kati okikole nti buli mwezi nina okugula embuzi buli mwezi kikolere ebbanga lya myezi 6 ng'ogula embuzi mutuufu embuzi ezo z'olaba zaala Allah yaziteekamu baraka kyokola ne bannabbi bonna ma min nabiyyin illa waqad ra'a al-ghanam teriyo nabbi okujjako nga yakola ki yalunda embuzi era gyegimu ku mirimu egyamanyikwa nnyo ne Umar ibn al-Khattab mu kulunda embuzi omulimu gwali gw'amaanyi embuzi ezo mujjukire qissa ey'abasajja 3 abaagezesebwa malayika najja n'abasabira ng'omu alina akawalaata omulala alina ebigenge omulala alina abantu baamuddukadde baamusenka omulala muzibe omu ku abo yasaba embuzi era yeyayita ekigezo abamanyi beesembesa hadisi eyo oga nti okulunda embuzi kinene nnyo kubanga ne mu teso eyo kiraga nti ow'embuzi yakola ki yayitawo owafu w'ekitintale yayitawo kakati embuzi muzirunde ow'embalala tomula bwatomera bwakwata ono bwamuteeka eno sijja kubyogera naye embuzi bannange muzikole ki
mu kulunda embuzi sunna ya bannabbi. Era bw'otunuulira bwe baali basomesa edda nga tukyasoma khasaisul anbiya oba obubonero bw'abannabbi ne bateekamu nti okulunda embuzi kubanga yali sunna yaabwe bonna mu kulunda embuzi. Isa yalunda embuzi, Ibrahim yalunda embuzi, ani bonna balundanga embuzi. Kati gwe omusiraamu wa leero lwaki tulunda embuzi? Gula embuzi okumala emyezi 6 oluvannyuma ojja kumbuulira nga wayise omwaka ng'oyingidde embuzi 50. Kubanga embuzi ento nenye ojja kuzaala abaana 2 naye ojja kufuna eneezaala 3. Ate ffe bw'ojja n'otugamba nti nno njagala embuzi ey'olulyo nga tugitunuulira kyeyo. Mu bisolo byonna embuzi ezaddeko gye tukuguza kubanga gye tulinako experience ezaddeko nti eno yazaala 3 kitwale alaki oyo gyalaze nsajja mu naye mujibu kati mbaka agambye mu hadithi gye njagala tusomeko agamba nti nno man kana lahu saa falam yudahi fala yuqrabanna musallama. Omuntu ng'alina obusobozi nga mmwe wange ne kakutanda n'otasala amakulu nga tolinaamu nniya ya kusala tonoonya gye bagenda okusaalira nti okutina omusalla banaye musalla tugenda kusaalira wayidi bw'oba togenda kusala sigala mu buliri bwewebaka kubanga oli yali agenda kusala mwana naye gwe bakugambye kabuzi kakulemye. Oli yali agenda kukola ki? Kusala mwana nga wagenda okuwaayo Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Kisa ya Ibrahimu mugimanyi. Ibrahimu alayhi salatu wassalam bwe yamala okusaddaaka byonna bye yasaddaaka ng'abiwadde bamalayika ne bagamba nti ati tuna gye tubitwala nga Allah amaze okumufuula omukwano Khalil. Naye ati Khalilullah agaba ati ebintu ate abizzeeyo n'alayira n'agamba nti mbutuufu law kana li ibnun bakuba na mwana la adbahannahu lillahi nandibadde muwaayo ne musala wa Allah tabaraka ta'ala. Kati Allah amuleetera ekirooto ng'omwana amaze okukula adduka adde eno n'eno newankubadde nti ojja kusangayo abalala bagamba nti teyali Ibrahim teyali Ismaili yali Ishaq naye mubaamu okutunulira amasala mu mbeera y'ekinafu kubanga omwana gwe bali bagenda okusala yali awangalira mu Makka ate Ishaq yali awangalira mu Palestine. Omwana gwe bali bagenda okusala yali mwana yasooka okuzaalibwa ate yali ani kubanga Allah agamba nti ate Allah yitasobola kusala ki yatasobola kulagira kusala Ishaq kubanga mu Qur'ani agamba nti fabasharnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub twamusanyusa ne Ishaq ng'ate oluvannyuma lwa Ishaq wagenda kuvaamu Yaqub ate namugamba ate mukole ki musale ng'amaze n'omulaga nti ajja kuvaamu nabbi omulala tayinza kwekuba ndobo kati yali ono Ismail ye yali agenda okukola kimusalibwa kati Allah amugamba nti kati musale awufu binadde tukkiriza kiweeyamu. Ibrahimu olunaku olw'okubuusabuusa olw'omunaana olw'omwenda we yeebaka n'aloosa naga nti kituufu kyendaba kyekyo nina okusala omwana ono ne batindiga olugendo nga bagenda okusala omwana naye ebyaliwo mu bimanyi Allah tabaraka taala bwatulaga mu teso eyo mulimu ebintu bingi nnyo bye tuyiga mushawara baina al ahli okwebuuza wakati wo famire nga bwe yabuuza omwana wo olina omulaga nti naye asobola okuwa ebirowoozo mu famire. Ibrahim Allah tulaga bulungi naga nti yabuuza nti fanzur madha tara abuuza mutabani olaba otya naloose ekirooto kyendaba kituufu naloose nga nkusala naye olaba otya naye gwe omwana wo toyagala alina ku mmeezayo toyagala tomanda abamuli esagala ayogera okusala endiga okusala embuzi okusala ente okusala eŋŋamiya byonna biri mu mbeera ya kusala adhahi kuwaayo eri Allah tabaraka taala. Kati oba oyagadde osala endiga oba oyagadde osala embuzi oba oyagadde osala ente oba n'oyingira mu ŋŋamiya ngaggo azigaba y'omu gwe kyolina okumanya azigaba y'omu
wabula omugaso gw'ogenda okufuna ekisooka bw'olwosala omusaayi guno gutonya mu mikono gya Allah tabaraka taala nga tegunaana kutonya wa ku ttaka kati kiba kitegeeza nti kino ekisolo kyosaze ku ebyo ebisolo. Ekyokubiri, emigaso gigenda kusingagana mu bugazi bw'okugaba. Kati embuzi ogenda kugaba kyenkana ki era n'asaze nti agenda kugaba kyenkana ki, awo we bagenda okusingira kitegerekese kubanga bw'osala togirya yonna yonna. wa atimu alqani walmu'tar nga Allah bwagamba mu suratul hajj, gabirako ku mikwano gyo emigagga ogabireko ne ku baavu. Abamanyi baatuukawo ne bagamba nti bw'ogabira kiba kirungi nnyo okuwa ennyama yennyini n'ogiwa omuntu oyo omunaku. Bw'omuwa essente kiyinza omukaluubiriza okugenda okugulira abantu be ekyokulya ewaka. Ayinza okuba nga musajja alina mubanja nemugamba nkulabe bakukwasa sooka ontemere wano kati era naddayo waka nga era talina kyakoze ki. Naye bw'oba omuwadde akaveera k'ennyama siyinza mujja akaveera ka nnyama olwedira muze mubanja, wabula ewaka wajja kuwunya evvumbe abantu bebasanyuke. Wallahi okuyingiza essanyu mu nnyumba y'omukkiriza oba y'omuntu yonna kya bbeeyi nnyo ky'oba ofunye mu maaso ga Allah tabaraka taala. Nze nalabako omusajja gye nali mbeera ewaffe Sharija wansi, nali neiba wange olunaku lwali lwa Idi, naye nalaba kye nali siraba ewaka omusana guno gwe mulaba ogwako ennyo, yaddira ekiti n'akiteeka mu luggi ebweru n'ayambala vest n'atema ennyama neŋŋaagi. Ya rabbi, ani yaleese essanyu mu maka gamu okuba nga olwaliro musajja atudde ebweru atema, ali ku nnyama atema. Abamu tetutemese, obwavu buno bubi nnyo. Ogenda ku bbuca n'olagira ng'oyagala kilo emu naye nga toyagalako magumba. Lega senkulabira ng'ogenza okutema nze bwe ŋŋenda nsala busazi, naye olwokuba nti bali abakinjaaji experience gye balina esukka egyolina asala ng'omulaba bwoti naye n'otuuka ewaka era eggumba lye balirawa. Lega musajja yalinsibye eggumba kati obukodyo bwe kyanti era kyovala nti wano bya bbeeyi. Bw'oga nti nyigenda kutwala ya nyama yokayika bbeeyi yayo yanjawulo neye magumba bbeeyi yanjawulo. Kale n'olwekyo mbakubiriza okusala. Allah tabaraka taala yagamba nti fasalli li rabbik wanhar. Ate bw'ogenda okusaala swala ya Idi ate bw'oddayo ewaka, eyo aya etuwa ebintu bibiri. Ekisooka etuwa nti tusala lwa Allah tabaraka taala, fasalli li rabbik wanhar. Li rabbik, bw'oba ogenza okusaala saala ku lwa Allah, ate n'okusala sala ku lwaki ku lwa Allah. Ate ekyokubiri kye tujjamu tusooka kusaala ne tulyoka tukola ki? Tuga nti atuveeyo ng'enjala etuluma katusooke tusale. N'osooka n'osala ekisolo n'olwoka ogenda osaale, eyo tebeera dhuhiya, kubanga ekibalibwa mu dhuhiya kwe kusooka okusaala olyoka okole ki? Olyoka osale. Mu mateeka g'okusaala tujje tusaale mulimu ebigambo bingi seeka kireke tebikoonako ndowooza, naye nga okusaala ng'okusaala mulimu okusaalira naddala ebweru, tukeerako tujje nga tetulidde kintu kyonna kyonna, tusaale tujje nga tuleta takbiira, okukozesa amakubo ag'enjawulo nga twambadde engoye zaffe ezinyirira, ekanzu enjeru naddala. Ate bwe tuba tuddayo tukozesa amakubo amalala. Omukusaala olwo ebigambo by'abamanyi mu kusaala naddala tahiyatul masjid nga tugenda okusaalira, abamu bakikuba bagamba nti si kirungi, si kituufu, ekyalabibwa ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abamu basaala olw'okuba nti beesembesa hadith egamba nti wonna wonna Allah yatufuulira masjidi, kati nina okulamusa naye buli kifo kirina ebyakyo. Waliwo omusajja omu bamuyita yali Ibn Qudama yawandiika Al-Mughni, yateekamu amateeka gonna aga hijja, ag'okukola emikolo gya hijja. N'ateekamu ebintu bingi, naga nti okutuuka ku muzikiti omunene ogw'e Makka, Kaaba, yo tetusaalirawo tahiyatul masjid, wabula twetoloola. Okwetoloola okwo yekola nga tahiyatul masjid, naye ate bwe yatuukawo ye n'asaala tahiyatul masjid. Kati omu ku baana n'amukoonako naga nti osaalidde wano tewakkiriza kusaala tahiyatul masjid. Naga nti lwaki obijjawa? Naga nti nasoma nga tetulina kukola ki? Kusaala wala twetoola. Wabisoma muki? Naga nabisoma mu kitabo kya Ibn Qudama ekya Al-Mughni ng'agamba nti tulina kukola, naye nga gwagamba ye nannyini kitabo Al-Mughni
yawandiika hijja naye nga tagikolangako weyagikola teyeerabira nga talina kukola kyalina kudduka oba talina kusaalirawo ki kati ebifo byawukana naye naye bw'ogenda wali oyinza okulaba omulala ng'asaala ate omulala n'afuula butuuzi oli ayinza okukozesa ddaliiri we naye ne Ali ibn Abi Talib yalaba abantu nga basaala ku lunaku olwo olwa Eid n'agaana okubabuulira n'abagamba banne beera atudde nabo n'agamba nti omubaka sallama saakirabako ngaomubaka akikola ku mulembe gwe naye ate ndaba bano bakikoze ne bamugamba nti ala tanhahum tobagaana tobaziiza n'abagamba nti akhsha an yutla alayya ntya bayinza okunsomera aya eri mu suratu Alaq egamba nti aya egamba etya abdan idha salla etandika etya waggulu abdan idha salla temwakwata yanha araaita alladhi yanha abdan idha salla gutulaba oyo ayinza okuziiza omuddu wa Allah tabaraka taala bw'aba mulabye ng'asaala no nga tosaala kale ye kyeyatya naye nga naye yakyogera n'agamba nti okusaala mu kifo ekyo si kituufu kubanga kyekirabako ku mubaka sallallahu alaihi wasallam nolwekyo ku lunaku lwa Idi emikolo egyo naye tetwerabira kusala osobola okusala ku lunaku lwennyini lwa Idi nga twakava mu swala osobola okusala enkeera osobola okusala aniya mutasheki ennaku 3 oluvannyuma lwa Idi ekyo kitegeeza nti omuntu asobola okusala ebisolo byonna by'aba alina nga bw'aba ayagadde tekitegeeza kusala kisolo kimu kyokka oyinza okusala olusooka oyinza okusala olwokubiri ekisolo ekirala oba n'osala ekyokusatu ku lunaku olwokusatu bw'otyo nga buli lunaku osala gyebali Allah beyagaggawaza beyagaziyiza naye gwe gwaba afundizza faman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah oyo Allah gwaba afundizza mu nsawo akole ekyo jangu osasule embuzi emu kutwalira gy'oyagala osale eyo kubanga gy'osobodde naye bw'ojja n'ekkubi era nazo tuzaaniriza fabarakallahu fikum sheikh wa alaikum salaam wanji